neoba ne ssente zitya nga tolina system emanaginga bintu byokoze tojja kubijja mu kino. Namba 3, bw'obeera mu bisolo nutrition, ebisolo biryaki? Ate nutrition tuyinza nokitwala ne mu bimera kuba nabyo birya. Olina okubiikiriza. Oliikiriza ekintu ekituufu. Okulima n'okulunda basebo ne bannyabo is not about gambling. It is a science. Science yennyini kitudde ku science. Buli kintu kyonna nga bwe mukirabye kirina science ku kyesigamye. Ebimu biringa biri obvious naye kirina science ku kyesigamye. Sembyayo kino. Abantu babuuza ekibuuzo bulijjo naye bino ebyokulunda n'okulima bivaamu amagoba. Era bulijjo baza ne baze balinda ebintu byonna sente zivaamu. Mbaddamu bwe nti okulunda n'okulima tekulimu ssente naye ate kulimu ssente ebiki. So tewali universal formula yozaga nti oze wano ositadinga. Amagoba is a function of efficiency. Amagoba profit is a function of efficiency. Bw'obanga production system yo teri efficient ne bw'onajja ebitabo by'abaprofesa kugenda kufuna ssente. Bw'ebanga system eri efficient ne bw'onaalunda enkoko 2 ogenda kufuna ssente. Kitabanya nnyo abantu naye katutandike bwe tuti nti bwe nkugamba nti mu nkoko 3,13,000 nzigyamu amagi 9 nga mu 5 n'abiri. Bwe nzitunda ne nfuna $9,000,000 olunaku. Amagoba kitegeeza sente mmeka ku $9,000,000 zenfulumya. Okitegedde? Kati sente z'ofulumya is a function of efficiency. Tewali formula, si wano kulona, seewuwo, seewa munno. Ebintu by'okozesa obisipendingako ssente mmeka. Oyinza okusipendinga $9,000,000 zonna bw'oba wa mukisa. Bw'otaba wa mukisa n'osipendinga 11 okufuna omwenda. Abo nno be bangi abasipendinga $11,000,000 okufuna omwenda. Ojjawo nga ntizivaawa abasinga tukozesa ssente za banka so ssente zibeerawo naye nga siza. Ssente z'okusipendinga zibeerawo naye nga sizizo. Kati bw'omala okumanya nti ogenda kufuna $9,000,000 ng'otandika okunoonya production system ejja okumenya sure nti ofissaako as much as possible. Tunuulira ebintu bino. Namba 1, abakozi bano bonna bwe ndina mbeetaaga. Why direct cost ku $9,000,000 mbeetaaga. Okay, mbeetaaga. Sente ze mbasasula ze ntuufu. Basaba ne bannyabo tukwata. Nyinza okuba sibeetaaga bonna neetaagako batono. Naye nyinza okuba bonna mbeetaaga naye nga sente ze mbasasula nnyingi. Ate kyakyo kyegendereze. Bwe ziba entono ennyo nazo bulabe. Tebakola. Babeeraawo nga babaza. Bwe ziba ennyingi ennyo nabo bulabe. Tojja zijjayo. Ekirala bino byennunda mbiriisa ki? Emmere eno gye ndiisa bwe bungi bw'emmere bwe butuufu. Tubagambye tuliisa ttaani 4
omuntu ayinza okwebuuza naye enkulu bwe ziwa 5 esatu zibaaki efficiency ezo 5 enyaze yeyo level ye minimum bw'oziwa entono waliwo obulabe ziyinza obutabiika ziyinza obutafa bw'oziwa ennyingi era ziyinza okugejja ennyo nezitabiika ate oba naate naawe noosipeninga kingi kati noddayo ne weebuuzaako kale tukkaanyiza 5 nzigula beeki akati emmere ebadde ku siringi 18 kilo bw'osipeninga siringi 18 bw'okubisaamu 10,000 zibeera mmere miliyoni 7.2 omwenda gwo nno guggwawo waitemu emu nkubisa siringi 18 kilo nekubisaamu 5 simusamu emitwalo 2 okyali ku mmere yokka naye ng'ate waliyo akola emmere yo yennyini nga ye buli kiro agigula siringi 15 ziba sente mmeka kiro 4 si miliyoni 6 namulunda nkoko ndisa emmere yennyini omwenda kati alinako 3 wabadde olinako emu n'emitwalo 8 waliwo omulala ng'emmere asobola ogisula ku siringi 12 ezo ziba sente mmeka sinjamu emitwalo 8 ku mwenda aba alinako miliyoni 4.2 buli lunaku ate ekintu magoba bw'okitwala nti nakiyize ku faamu efficiency kati olina okusikenga n'ogamba nti emmere eno ogifuna ntya ku siringi 12 nga yentuufu ekyo gwe nange buli omu alina amakubo ge waliwo yagula kasooli ng'ali ku 8 asirise naye yemmere ajja nekugifunira ku siringi 10 waliwo nze agenda mu katale okugulayo buli lunaku kasooli n'abeera ku 15 n'engula bwadda ku 16 n'engula so ekyo njagadde nkirweko nnyo kuba ekintu kya amagoba bakitambuza nnyo ate ekyo kikatinga wonna n'emmwanyi abakozi b'okozesaayo ebigimusa by'oteekayo fishes era efficiency okutwalira n'ekiri kya management sente zo tebazikubbako amajaago tebagabba emmere eyo tebagibba emmwanyi ezo tebazibba obunga obwo tebabubba efficiency system ye determining young people era mbeera amaka baana bato ekyamazima abasinga tibasoma musimusango naye walisitwetaaga nnyo wa phd nnyo saka oli omwana asula buluda akakaba nawulira nti kakaabi n'ayita maneja ajja akole kyalisabuzi okukola kiri kakati ekimunyimisa omulimu nonye wa diguli ki oba omulimu ogwo akola ki bana bawala bange mubalabye abadde mweri mu black soja fulani that area is a scientific area buli kimu ekikolebwa awo science okuva eggi netugenda twabisomanga egi lava pupa adati newetwa singe twasomanga tubireke kati bibakola to go beyond that yakimanyi nti eggi nnaku 7 ina okwalula birimala okwala ina okulaba ekyo bwakimala saagala muntu wa diguli kati eno agriculture plan gyatugamba my thinking nga faamu ng'eno ewa abantu 10 nga tagiti yaffe bweri nendala newa 10 nendala newa 10 nendala newa 10 nendala newa 10 neziwera bano abavuka bagenda kuva ku situti bajje bakole ate bafune omukisa bayige bano bonna bali mu ssomero bano tubawa sente si nnyingi average payment wano ya mitwalo 3 batu basuuza tubaliisa ate tusuubira nti tusobola okufuna si sente nyingi era mpulira ennaku baana bato
naye essuubi liri nti kati omwana oyo asobola okugenda naye n'agira bulude eyiye kubanga akikola ki n'oli omuwala asobola okugenda ewaabwe n'akuŋŋaanya akayimbwe ku kyalo n'akola ensweerezi ze n'azitula kuba akoze eki eyo ye capital ze kyembaagalize abalala nembaga nti bw'oba wasomamu buli ajja wano okufa mbasebo ne banyabo nimba ti batwala essimu z'abakozi bange bonna era buli bwe tukyaza wano abantu wayitawo wiiki 2 ng'abakozi 8 bagenzi naye nze omutima ogwange gwaseetolinga nambaga nokubadde yalooza nti omukozi amubbye naye akimanyi nti ze namutweyinga era ansabira essaala nenfuna mirembe kakati nabalombaga nti bwe bakusaba essimu tibawe naye bagambe nti badde ofuna $5,000 baleke kukuwaasa gyobadde ofuna wano kuba kati oli w'amaanyi olina knowledge you now an expatriate kati mwana bwajja nanga nti muzeeyi nti abamu bantu muzeeyi manyi nti nsuddeyo nti ekiki asatu tegakyamala naye nafunye wano oyo agenda kumpa 5 ngamba nti ne transport yo ako transport okukema omulimu ogutukolaki manze sizina zegenda kukuwa akati eyo opportunity yokuba nti abantu bano abatalina mukisa kufuna mulimu formally mu gavumenti oba mu bitongole ebisaba ebisaanyizo bajja ne bakola ekyo kyokka kimpa satisfaction kati n'olwekyo guno omulama gwa Pulezidenti Museveni nti mulimu emirimu era ekyo ekibandeesa bwe tutambula n'ogamba abantu bali 8 abasajja balimba obalabyewo 8 waliwo faamu ena abaana 8 tewali nakamu kasigadde lwadde gwaffe so eyo point nayo nkulu namwe muba mulina kyemutandika mukumize ekyo so baana bange mwebalinye mwekubireko mu ngalo naffe tubayambe kano kasembayo buli ajja wano batandika nakusanya bagenda okugenda ng'emitima gibenyise ego tunabisobola tunatandikira wa musajja nga munene no it's not about okwegezaamu it's about concept yo okulaba nti ogimaalinga n'eno mu saizi yaayo oba olinayo eka emu kati gwe togezaako nnyo okulunda mbizi 5 naye 2 z'ogenda okulunda nazirunda nga zolabye wali enkoko mubanga ogenda kulunda nkoko 4 onaazirundanga wano kubanga zera bwotazirundanga awo era tojja kufunamu ekyemmere tojja kusobola oluusi kugyekolera oba olwasi economies of scale naye tolina bwonyinza kuyiya n'ogula emmere sente entono mbagambye wali kyacu oyo atutawaana nali simanyi kyacu bamutereka atumujja mu kyuma yamuba muli awo n'alinnya n'atuka ku lukuma paka mutabani oyo yangana naye muzeewo manyi nti kyacu bwatuba ku $5 tumugule tumukaze bulungi tumupakingi tumutereka tujja mukosa emyezi 5 egiddako naye bwe nakibuulira nebanga nti ekibagaana okumutereka baabeeramu obunyukivu n'akukula n'awumba naye bw'abanga akaze n'omutereka bulungi n'omwaka kuggwako kati nensobola okuba nina kyacu wali gwe naguze $5 gwe ogenda mugula $200 nga gye yakomye tetusobola kufuna magoba gegamu ne bonaakola oti kati gwe mubutono bwo naawe ga nti kyacu atuse kumeka nti ku 5 waakiri kanguleyo kilo 10 nzikaze bulungi kwaye ekyokukaza wakiyiga wajja wano
ate wookaliza olinawo omanyi nti waakiri ebintu bineeyongera embizi waakiri naziwa kyakuyeka naye nga nja kuba nkolaki yemulina naye kasooli ennaku ezabadde ku 15 yatuukawo nekukumuuza kakati ali ku 11,500 aze n'okutuuka ku 10,000 funayo ssente gulayo ttaani ng'emu mu nkoko z'ento kubanga nonaaba nokikoze ogenda kukolera bwereere so kyenjagala ga nti togwamu maanyi konsepti giyige gifune laba bwogiterekanya nga bwokola ki byotamanyi kwatagane amasimu g'abamanija mugafune mwebuuze ntukeeno mwagala mukomewo era sikwete twekola ki tweyama nti wabaawo atandika nebwoga nti enkyokomewo nze ne bwe siibeewo bajja kutula bakunyonyeremu onaaba oyagala okukola ki eddamu oba bw'onaaba ng'ofunye maneja wo oba mukozi womugamba genda ko kufaamu omaleyo wiiki nga bwe mbadde ŋŋamba situlina bisulo ba abaana bano ennyumba ze basulamu muzirabye ezo si mbi nnyo naye si nnungi nnyo twalizaagaliza bakozi bammwe kuba bayinza okuba balungi ennyo okujja ozisulamu naye tusuubira nti mu myaka ogitalinga gumu oba bbanga ddene tujja kufuna training asobola okutraininga tufuneko obw accommodation wano obutono naye nga bwebitigirise abantu bayinza okusula naye naabo awe kabalaawo waliwo obuwoteri bwe basula omuntu asobola okujja n'asulawo wiiki emu n'asobola okulaba sayiko bwe baboloka bakola ki batandika batya lwaki batandika kiro kubanga bamu baga nti zuuka ssaawa 8 otandike ti batutulugunya human rights abakozi bazuuka ssaawa emu tulabe nti mistake effe zetwayitamu mumuziwona essanyu lyaffe nga bweyegasse ku mulimu guno atandikidde mu kufuna si mu maziga ate nga kisoma n'ebigambo ebyo bebazanyo mwebalire ddala ja kuddamu ebibuzo binabawo ebiriyo nabati biriiwo muliida atugambe nga